Omukyala omu yambuzizza ekibuuzo nti naye lwaki olowooza ffe abakyala naddala baba bakozemu kasente bwe tumala okubeera n'omusajja mu relationship naddala ayinza okuba ye talina bulungi kasente ekiseera bwe kiyitawo kiyinza n'obutabeera kinene nnyo omusajja oyo obanga amaze okukyusa ku bulamu bwe afunye kasente n'amala ate n'atuta. Waliwo omukyala yakimbuzza bwe twadde twogeraganyamu. Now, nina ebintu bisatu bye njagala leero nkubuulire. Abasajja ab'enjawulo bayinza okuva mu relationship olw'ebigendererwa eby'enjawulo oba olw'ensonga ez'enjawulo naddala bwe baba nga bamaze okukyusa obulamu bwabwe ng'ate babadde naawe ebbanga ppanvu n'obalaba nga bakula n'obayamba nako okula naye ate era ne batuuka ne bava mu bulamu bwo. Naye nze leero njagala njogere ensonga z'endowooza ziringa 3 oba oliawo z'oyinza otunulamu n'oweebuuza oba n'ofuna answer ennungi etuukira mu situation eyiyo. Ensonga esooka eyinza okuleetera omusajja okukuta wadde obaddewo naye mukoze mwenna mutuuse ku level eyinza okuba nga naawe olaba nti naye yeeyagala afunye kasente. Ensonga eyo esooka y'ey'okuba nti omusajja ono yakufuna naye nga si gwe muntu gwe yali ayagala okusetolinga naye. Yakufuna lwakubanga gwe wasobola okukkiriza embeera gye yalimu mu kaseera ako. Alina omuntu gwe yali alowoozaako ekika ky'omukazi kye yali ayagala okubeera naye nga tasobola kubeera naye kubanga yali ali mu mbeera embi. So gwe nojja omukkiriza mu mbeera eyo gye yalimu. Kaakati bw'akyusizza embeera ekituufu kiri nti obwongo bwe bukimanyi gwe yali ayagala osetolinga naye. Waliwo gwe yali ayagala naye nga tasobola mu affordinga essaawa eno asobola mu affordinga. Yessaawa addeyo ku kiraasi eyo gye yali ayagala. Okitegeera. So ekyo kiyinza okuleetera omusajja mudda bw'aba amaliriza okwetereza n'ayambusa obulamu bwe mu nsonga eza finances okuba nga agenda atuuke ku kiruubirirwa ekyo kye yali ayagala mu bulamu bwe. Ffenna tubeera n'ebirooto ne mu bantu be tuyinza okuba nga twagala tubeere nabo. N'olwekyo omusajja ayinza okuviira kubanga atandise kati okuwulira nti asobola oyo gwe yali ayagala okubeera naye. Ekyokubiri ekiyinza okuviirako ekyo kyekyokuba nti omusajja takufunamu tomurespectinga oba takufunamu mirembe. Abakyala tukimanyi nti mu engeri gye mutunuulira love yanjawulo ku ngeri ffe gye tutunuulira love. Abasajja bw'omurespectinga akimanyi nti eyo ye love. Ffe love respect. Mu ebiseera ebisinga love care. Omusajja bw'aba asobola okukeyalingira asobola okufaako oyo ye musajja akwagala. Naye ffe omukazi atwagala yo yasobola oturespectinga. N'olwekyo tuyinza okuba abakyala n'abaami tutunuulira ekigambo love mu ngeri ey'enjawulo. N'olwekyo omusajja senga atuuka mu mbeera ng'alaba tali respected tomuwa respect, tomuwa kitiibwa kubanga abakyala bamu mulowooza lwakubanga olina ku kasente then waliwo engeri gy'ogenda okuyisaamu omusajja. Omusajja oyo n'akiraba nti omuyisa bw'otyo oba oli awo kubanga alina embeera ye gy'alimu ate gwe nga si gy'olimu financially, bw'anaafuna kasente alilayikira okuleka. Alilayikira okuleka kubanga tafuna respect mu ggwe, naye ate era alilayikira okuleka because tafuna peace of mind mu ggwe. So ebyo bibiri. Ekyokusatu kyekyokuba nti oyinza okuba wafuna omusajja oyo ng'akyali mulenzi naddala mu ndowooza, mentally ng'akyali weak oba ng'akyali nze kyentera okuyita naive. Talina experience mu bintu bya relationships, talina knowledge emala, okitegeera, magezi ago gamala mu bintu bya relationships. Ddi lwabeera naive? Ffe bwe tubeera mu myaka gyaffe egy'ekivubuka ng'abasajja, omukazi atunyiririra, omukazi alina figa ennungi gwe twagala okusembeza gye tuli. Obwongo bwaffe bulowooza nnyo ku bubonero buno obw'okungulu.
tulina eby'omunda ebikusika ennyo bye tuyinza obutalowoozaako ng'abasajja nga tuvubuka. Bw'olaba omuwala akunyiridde n'omulaba ng'alina figa ennungi, oyo ogamba eyo marriage material. Naye ate kyanjawulo nnyo ku musajja akuze mu bwongo, kubanga ye akimanyi nti empisa n'embeera zo, character, personality ne values bigenda kubeera bintu bikulu nnyo mu kuwangaaza omukwano oba mu kuwangaaza relationship ne mu kuwangaaza obufumbo, singa kiba nti relationship ebatuusiza mu bufumbo. Naye omuvubuka oba omulenzi akyali omuto mu mindset ye ng'ekyali nto, alowooza nti just okubeera omulungi n'okubeera n'effiga ennungi kimala. Naye ate ffe bwe tukula oba omusajja ng'akuze akimanyi nti empisa zo, embeera ze ez'obuntu zigenda kubeera nsaale nnyo mu kuwangaaza relationship. Kitegeeza omuvubuka oli yali akyali naive. Singa abeera naawe wadde olina ku ssente nga gwe omukyala, naye obwongo bwe ne butandika okukula n'abeera naawe n'ajjukira naga kumbe ono namwagala bwagazi lwa bulungi na ffiga, naye ate empisa ze ne personality ye tebiri mu kumpa mirembe. Kitegeeza omusajja okuwangaala mu relationship yandyetaaza okubeera n'omukyala amu respectinga, yandyetaaza okubeera n'omukyala alina empisa. Omusajja oyo ali likely okuleka ne bw'anaaba akyusizza obulamu nga kati alina ku kasimbi, ng'ate luli gwe walina kati yalina, ekituufu kiri nti ali likely okukuleka, kubanga kati akuze mu bwongo, akizudde nti obulungi ne kafiga n'olususu, kala y'olususu si bye byokka, ate ebyo byo tebiwangaaza mukwano. Ebiwangaaza omukwano ze personality, character ne values. Gwe omukyala zoyinza okuba okwetaaga okuba nazo, omusajja ono okusigala mu relationship naawe. So omusajja asobola okutuuka ku mbeera ekuleka wadde ng'omubeereddewo senga ebintu ebyo bisatu bituuka ne bijja mu bwongo bwe n'abijjukira. Tekitegeeza nti abasajja abamu tebasigala n'abakyala be batandise nabo oba be basanze ng'abakyala abo babasanze mu mbeera embi. Naye njagala okitegeere nti era kyekuusa ku ebyo ebisatu. Omusajja oyo akyayinza okuba nti gwe akuwuliriramu emirembe, kubanga wadde olina ssente tomuleetedde kumalibwako mirembe. Asigadde akuwuliriramu emirembe nti ne bw'afunye akasente era okyali muntu y'omu gw'awuliriramu emirembe. Omusajja oyo omuwa respect, wadde olina akasente naye akyakulaba ng'omukyala amuwa respect. Omusajja oyo ajja kusigala, ebiseera ebisinga ajja kusigala, kubanga kye yandyagadde okufuna oba kye yandirowoozezza okufuna wabweru eyo olwedde akifuna mu ggwe. Era omusajja oyo ayinza okuba nti qualities z'olina ye ggwe mukyala gwe yandironze ne bwe yandibadde alina ssente mu biseera biri, nti already qualities ezo ozina. Kitegeeza si omukyala gwe yandyagadde okusetolinga naye ye ggwe ne bwe yandibadde ng'alina akasente mu biseera bwe yakusangiramu ng'ali bubi, era qualities z'olina ze zandibadde qualities zanoonya mu mukyala ate n'aba nga yazifuna mu ggwe wadde yali mu mbeera embi. Ekyo nakyo kimanyi. Ate era nga kituufu nti omusajja oyo asobola okubeera nga already yali machuwa mu bwongo. Qualities zonna ze yandyetaaze okulowoozaako n'okumanya nti azeetaaga mu mukyala okuba nga awangala naye mu bufumbo oba mu relationship, nti already qualities ezo yakusanga ng'ozirina. Like obwongo bwo bwali bukulu enough okutunula beyond obulungi bwo ne figayo. Oba oliawo n'endowooza yo n'atunula ne qualities ziri endala n'aba nga yeewaddeyo okusigala naawe. So obwongo bwe already bwali mu mbeera ekola decisions ez'ekikulu. So tunuulira ensonga ezo nga bwe nzirambise, obeeko gwe kyolaba mu maaso go, side eyo gy'oli mu relationship ez'enjawulo z'ogwamu. Lwaki abasajja bano kibaleetera okuba nga oba oliawo beesika ne bakuviira naddala nga bamaze okukyusa obulamu bwabwe financially
weewaawo nga gwe wajja mu bulamu bwabwe ng'olina kasente. Omukyala yambuzza ekibuuzo ekyo ng'ezzaako kiddamu mu ngeri eyo. Kansubira eyinza okuba ng'erina gweyambye gwe kennyini alaba akavidiyo kano oba n'omuntu omulala eyo alifuna omukisa okufuna kavidiyo kano. Sebakije Emmanuel.